In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself, uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Agingo gazze. Sente. Ekyo yogedde kyaki? Butabana byakola. Tugende? Okay. So tuli waneno n'omuyimbi Jakeng herself. 29 atutabuseeko. Ne nalabye ne Airtel. Ng'oggyeko eno Priscilla. Yes. Ne Airtel yayingiddewo. Oli bulala. University kweli. So ndi waneno ne Cindy. The King herself, 29 tutandise okubeera nga ate kati tugijanjawaza ate nagula tiketi obeere ng'ogigula. So tugenda kuba tunyumyanyumyamu nga bulijjo tunyumyenyumyemu abantu baludde okukulaba bakulaba bulabi ku stage bakulaba bulabi ng'oli awo bakuba muziki afulumiza akayimba kafuuse ekizibu akaliwa kano aka See You Tonight. Ne Omega. Obuzina muli mu kasikati ka green waleese nnyo era mbadde mbwegezaamu awo
abantu bali baludde okundaba nga nzina like freestyle dancing ebitali bya stage. Waleesa akaloboozi awo kekanyumye n'obuzina bulalamu oba mwasimya akayimba kweru kimala katwendingiddewo kasi twakasiimye buli wamu ati buli wempulya kati nkawulira buli wodda oba okawulira abantu bakakoze challenge bambi naye abantu beebuuza ewuwo nga tekaliiyo ku YouTube yange akati oba oyagala kufuna ssente mu luyimba bulungi olina oduteeka wantu wamu gyokoma okwawulayawula wano neeresaana yeso twateeseza nabadde nakateeka nayise naye mu peegi yange neŋŋamba omega olwo luteekewa wali because either way sente zijja so the best way of utilizing is okuteeka wamu kati wano omusayiningira gundi bagita split sheet teeka amanya gombi so automatically bwe zijja okuva ku Google zawukana afune ze nange nefune zange neza right and boys to like it's an automatic system cut yes naye bwozisa abati gonna oteeka no inateeka eri it takes some time ebimu okutegeera nti bana abantu bebamu naye oteeka wamu esente zo zonna zijja wamu kayibaka amanyi to dance otwo bukasikati ka green waleese nnyo obadde oludde tuwamu era tadde tugambye sindi atukoze atya 29 agenda tukanga tatuyiyemu yes nekati kafiga kagenda katerera kati nsobola okwambala tegeza togenda kuddayo muleeba nedda wakiggala nkigadde n'abaana agabakuzeewa wakigadde kati oli mu business nkigadde kati naye wakikola speed kituufu kyova nakikola speed naye akimala nga tukwogerera ebigambo nazaala okumukumba oli mukivaamu naye mwanjogera nga weza okulooza nazadde abaana mukaaga nga buli omu agamba kati ne batandika era azzeemu afunye olulala anti awo nga tonnatereera bulungi azzeemu munnaffe ebbanga naye maama muba mwagala artist azaale leero enkyaterere oba nga n'amaanyi weegalina buli kimu nesi bwe kiri nalina recovery period yange watukubye kasikaati ne tulaba kawato nga kyekyo ate waliwo wabadde mu suuti ne tulaba nga eyazzeemu ofuna olubuto otubuzaabuza olumu kisinzira ku ango ndowooza sometimes wabaddewa wabadde oyambadde ekkooti ya bulaaka okutegeera twabadde ku gundi ku TV ne Omega kati ng'olabika nga ayina olubuto abantu ne bagamba azzeemu abizzeemu ebyatulwanya bizzeemu kyenalabye abawagizi bwe tebakwagala ng'oli lubuto nange kiki baagala bawa music okutegeera naye kati ndi wammwe kati oli waabwe biri twabivuddeku kati abaana bakula basatu balamba temulina kye mu mmanja basatu lindako n'omukulu nga kwali awo tulazaamanyiza otegeera ate otwongerako nno n'omwana wange ewa Mr. Okuyo gwe yajja naye tulina bana okitegeera bawala basatu n'ekirenzi kimu sirina kye neetaaga ekirala nali manye eno ogenda tuwayo ndeka sweet okiggala erumu kimala basatu bamala kati abantu olanga Millennium Grounds eŋŋamba otukoze otya twali ba Serena mitwalo 2 mwejja nze munayesikiriza mu Serena kuba ntono kati gwe kirowoozeeko bw'oba nga wali okoze ekivvulo n'ofuna abantu for example mutwalo mu kitundu okimanyi tusobola obwongo bwate ogamba ate kati ngende nkolebale ku 500 nanti kuwulira aba 500 baba ku mitwalo 10 ate kati gwe wali otaddeko 2 mwegi okitegedde emmeeza ya miliyoni 3 gwera osobola ogiwanika bw'ogyagadde naye kati wali ebiri kati nga tugamba abantu bo banajja banaabalala switi nono tebamalamu akakafo okay that's just means ekyendowooza ndowooza tekamala mbeera limitinze abantu bange ate okimanyi nkola shows every after 2 years sometimes emyaka 3 okitegeera kati mba njagala abantu bange bonna nkola ekimbakuŋŋaanye lumu maybe ndikirowoozaako mu maaso eyo but right now betagayoko Serena kamuka corporate nja kulaba oba weemu omuzika oguli corporate nkutegeera tujja tuukayo eyo naye kati nedda nkyayagala waneeno nga tuli bweru nga tujaguza tuli bamu standard zonna okitegeera waliyo VIP waliyo general audience bonna nga tuli wamu nga tukikuba naye weetegese netegese naawe netegese ate kanina kati tekinnaseddemu amaanyi we have more dancers band nene n'okusingako oluli kugamba tiimu yo yeeyongeddeko beeyongeredde this time njagala mulabe the king herself
king herself. Sisindi Sanyu, Sisindi Baby, Mulabe the king herself. Hanerero, manyi ganaabawo. Gagenda kubira. Mr. Okuyu taliiwo. Oluchichi. Kuba lulinga buli wamu ayambako wano ayambako wali. Akubira ekituufu buli wamu wali actually. He's not here physically. Naye buli wamu wali. Like meetings of ezasooka ne Pilsner. Yeye yakuba esimu n'agiorganizing. Nagamba aba agi bajjawo biki made sure that everything went in place. Like he was there to call WhatsApp group atubuulira ekyokukola. Leero security yamuweereza yabakubidde agamba security gundi genda okuma omukazi wange. So he's there even if he's not there. Yes. Naye ogenda mu meesinga. Nnyo. Kuba wali abeera wano ku stage nga bw'omulabako bw'oyimba. Mutulumizza nnyo nammwe bannange. Bibamu. Yeah, but regardless we move. We're not tunuulira the big picture at the end of the day. Naye ekivulu abantu baddansa luli bakwogerako ebigambo nti baddansa bo tobambaza bulungi nti obambaza engoye ze bamanyi abantu ze bamanyi ate nze ndaba ekyo kirungi nti baba tebakyagala bubaagala ekintu ekiri unique bagambe the king herself laba baddansa be ate nze njagala nnyo okubeera relatable okitegeera nti omuntu bw'andaba asobola okulaba naye raba nti naye ayina musindi mu ye something relatable ng'agamba kwero bambadde nange yes nange nsobola okikola ekyo seetaga kuba ate okitegeera yes saagala balowooze banebina sibisobola njagala kubeera something relatable nti asobogale nange nsobola okwambala bwentyo nenkola ki olaba bambadde bali ku stage ennene kati that ekyokurelating ekyo nkyagala nnyo era baali bagamba omuntu akolera costumes nti omutuge tobiraba ebyo nga babikugamba mbiraba era babamu abo abantu ne bebasinga obutono mu bantu nga 10 abakomenti nze mubamu nga 3 abakyogere so tokiwabudde siba kuleka the majority nezirakono minority basikira nti bebagamba kituufu naye sometimes n'okutunulira majority eyagala ki omuntu agenda obakolya costumes nga tetuzirabangako enezo bedo manyi tosasanyusa buli omu tosobola okimanyi kati oba olina okunonda mosipo baagala ki ekyo kyokola ki kyokola kyobawa kati ofunamu ka mix dansa wabanga relatable kale nze kanyambala ebyo otakola kibe talabangako naye this on my stage obeerewo something omutwe asobola kurelatinga nze bwe nkiraba so tekijja tebabeerawo ne balowooza nti ojja kyusa nnyo ekiri awo nedda njagezaako how I see fit but ate vision yange endala ku bo engeri gye bakirabamu I want to inspire njagala omuntu alabe agambe kale nange nsobola kati what makes somebody say nange nsobola kyekyo ekintu Zubedah naakagundi kayambadde okimanyi yalinga nze okimanyi ayambalanga nze kati ekyo nze kyenjagala toyagala nnyo kwawukana nnyo nabantu yagala omuntu watula yagala nyambadde olugoye Sindi lwe yayambala kitegeeza nange nsobola kati tukyenjagala ekyo kati nkufunye bagambye basponsa baaganye okusponsalinga mbalina ate gwe tewabalabi nkalaba Airtel na BBC NBS okitegeera Sanyuka TV kweri Galaxy kweri kikyemwogerako Safe Border kweri n'entambula weri ate ono Stammaker yenze yeffe zino gawunizo eyo Cinderella Bridals Stammaker yeffe nga bola agenze this is our company abatambuza career ya Cindy Stammaker eri awo company yes agi ekintu kino kiwanise anaagi agisaba omugambye ogezina nga ssente ennaku zino mulimu ssente Sindi nozisaasaanya kyategeezako okugamba tuli kusaasaanya nadda muyina ssente ekisooka tokyasobola kumalako wiiki nga toli booked I understand yes ekituufu tuli booked nnyo oli booked nnyo nnyo that's true wano mu kibuga mu byalo oli booked kituufu naye nga tebakubuukinga nnyo ku mbaga wabigaana bino ebintu bya Gomesi n'okwanjula okubulira ekituufu sikyagala nnyo ng'omuntu performance yange engeri gyerimu njagala stage saagala kumpisa mu bantu siina gye ndaga ngenze sibyagala njagala kunteerawo somewhere ate weddings zo tebabeera n'ebyo okitege oba tolina stage kati otuuka otandika okwenoonya kati nze engeri gye nina choreography bikimba netaaga kitegeeza oba yaga muntu akupangisa n'ebbandi yo nga bakukoledde stage yo nga togenda tambula mu bantu nga sigenda ate kuzunga because ngenda zunga ntya nga nina choreography ow'okukola okitegeera so si kyekintu kyenjagala ennyo ekiri awo
Onotuletera omujamaika. Kusho gujango. Kusho luli twalinda omujamaika. Twagala omujamaika. Omujamaika gumagala okulaba. Twagala mujamaika. Kale mujje kolo. Mujje kolo. Abula bannange ndowooza era sister we yagenda okukwambaza. Baagatowa abantu balala mirimu. Nedda kati tugaseeko tulina Abbas nenoso tulina Kyaligonza. Naye ya Kyaligonza yitavaawo. Alina okubeerawo naawe. Kitegeeza kati omulimu ekitengi. Definitely ojja kulaba something. Nesindi atulekemukko Kyaligonza ku luno. Mmwe ebitengi bye bakola ki? Atulekemukko. Ekitengi akireke. Ane Kyaligonza mukwano gwange ajje. Kasita akuwulira waliyo materials endala ezitali bitengi. Ekitali kitengi. Yes. Manyi bwe tulaba ekitengi ku stage gozze nga tuga Kyaligonza. Kyaligonza yamukuttemu. Oba Kyaligonza kasita omuwulidde agambye tutunge ebirala ebitali bitengi. Nange. African material bakola etya naye mukimanyi tuno nze kabyambala kakyefula kabyambala ku stage. Unique. Abantu oluno ne balyoka bayomba. Tebagala bitengi. Nange tebabyagalira ddala baabikoowa. Kasita tukiwulidde. Tukiwulidde ekyo. Tujja kukwatamuko tulabe. Wamala n'oggulawo edduuka ly'abagoye. Yes, era bridal, yes. Lwaki? Mu bizinesi zonna wayingira bridal. Kuva dda business nali njagala. Kitegeeza ne ku mukolo gwo wawulira ng'ogamba nandiyeyambazza bannange. Yes, that is true. Kuva dda business nali neegomba okitegeeza buli nali ngenda ku kushona nga nkoledde ebitete n'entuuka nendaba edduuka lye hawo nendaba in fact omugole nga bwayambala olugoye n'asanyuka n'akaaba bannange okitegeera like ekyo naye nga banaye njagala ekyo, you know, I want to see omukazi ng'ali happy about her special day nga nze akitegese business nagyegomba dda. Kitegeeza kati obeerawo olumu. N'obalabako nga basatu. Mbeera ababride baffe abasooka basatu naliwo. Najja ne mbeerawo ne mbalabako. It was nice. Bambi. Eriwa? Eri tuli ku Godwin House Kira. Kira? Yes. Najera Kira? After Najera Kira. Kizimbe bakiyita Godwin House. Abantu bajja munnange. Kasita oba n'ekintu ekirungi abantu bajja. Kati nga bw'omanyi buli business etandika si be bangi ennyo but kino bajja we've had tubadde open emyezi 3 tubadde n'abagole bana. That's not bad at all. Yeah, so abantu bajja 4 months. Bagole bana. Twafuna upangisa oba mutunda tutunga ne tupangisa n'opangisa. Kyaligonza ku budget yo. Nedda si Kyaligonza. Kati yamanyi otunga mbadde manyi kati yakutungira gawuni. Nedda business nagirimu so abatunzi mbamanyi so nange nina. So nina as well. Okay. Mayemo abagole abasinga they just want to hire. Because omanyi kizibu nnyo tereka gawuni akiteekawa so abasinga batono nnyo naddala aba court weddings obeeranga n'obugawuni buli simple kati oyo yatungisa kuba kali like a normal dress just oyongeramu kagulama katini oyo yatera okugula n'akatwala but ziri gawuni ennene most of the time just a hiring another. So ekivulu kiri kiti abantu bagala ekivulu kikutuddemu. Waliwo yaŋŋambye nno sindiwo kimukutte kiti. Akikutte naye akyetawuluza akagamba nta nayo kimukutte. Baŋŋambye kiganye. Mbw ate tebo nazo ziganye. Tekinagaanako naawe. No, tekiganye. But as a normal event, obeeramu ne, you know, waliyo that a bit of stress ebeeramu. You're organizing any occasion. Ne bwekabaka birthday. Ne bwekabaka birthday party akakantu kabeeramu. So yes, we feel a little bit of stress. You know, call a bit more than every day. Oluusi bitutawanyamu. Basuubira ekyenjawulo ku kye balaba erugogo. Weebale, so there's all that. But apart from that, ebintu bitambula. Ekivulo kiri mu bantu okitegeera akayimba bakasiimye. Abantu bakasiimye naye bagamba. Batiddemu. Ate ntya. Luli amaanyi gaali ga bato gwe n'olowooza nti amaanyi ogafunye. Aga bompati nagajja. Babiŋŋamba ebigambo ne ŋŋamba nnange nkole ntya ye nze. Ndenda amanyi abo bafani bapya. Bapya. Abo bapya because when akolera bompati oba bamwaka ebya bato tebyaliwo. Maybe bato, maybe time eyo. When akolera bompati ebya bato tebyaliwo. And that was a really big concert. Kati bato ya amanyi gange bagalabira ku ki? Ku bompati. Kugamba oyo katukole ekitumuyita twongeremu amaanyi wano. Because singa saakuba successful concert tebalimpisi. Kitegeeza. Merinia mogirino gikutte si yekutte. Njirina.
bantiisiza ne baŋŋamba ekkutta amalaka tokyebaka waliwo neyankubidde naŋŋamba yagagisazaamu anti yazze wano n'ambuuza omuyimbi wo konsati ekyali nomugala gyeri ngenda namukyaza ku lwokusatu ne baŋaaha nga batugaye agisazizzaamu atidde mbw abantu tiketi ziganye nga nina tuni nga kyekinti eno yagundi see you tonight nanayise naye nimba zayiseewo nakalira gwe mbadde nfulumiza audio abaana ne balusiima kwegamba si really tayo ekyo tekintiisa so abaana ne balusiima naye ogyewulira Sindi gwe abaana ne balusiima abaana balusiimye ku TikTok olulaba buli see you tonight ayiseema abantu olina abaana bangi olina tiimu nnene tiimu etambuza waaka ate erina solida and then nina also bafaana bali loyo nti no ebambiwe nfulumya oluyimba ayagala kulagako banne nti Sindi kamuteekeyo kankole bwe nti kamuyambeko ekyo nakyo kiyamba kuluno ba artist obalina obeera baaganye no ba artist mbalina actually I have artists sinti bonna naye olinaako leero abatono yes beneetaaga we bali mbalina era ngera tandika okulaba ads zaabwe nga ziyitaayitamu president byali president ki president wa Nope mulina oluyimba nkimanyi kati olaba simanyi wabula nze nasabye ajje saidi yange nawe ayitewo kwalyoka agendewo muganda we kimanyi tina muganda wanti mbamanyi all white kati gwe naawe oli wano ate waliyo ne Kuleke David nze sunfaako kyokuwa Sindi tatidde Kuleke David waluzungu Kuleke David jukira agenda leeta obwana bwonna bugenda kugenda obuwala ate jukira obwana obuwala obwo era bwe bwana bwo nedda kankubulire fan ayagala musical wange asobola kugenda mu Kuleke David wa Kuleke David alina abantu ababe baluzunguzungu bwe batyo naye Omunnayuganda ayagaliza ensi ye Uchege awagira Ugandan music agenda kujja awagira enze oba kutaddeko ebivulu nno bwebiri ate nze ndowooza byonna bigenda kukola bwe ndowooza oza Kuleke David ntakutwaleko abantu nedda totidde sitidde wandireese Omujamaika nakola ki nayongeramu ekintu kuba ebigambo ebikogerwako eno mama bingi tubabisinga ebya bompati nga mwanjogerera mu bompati tebayogera kuno bagambye ate waliwo eyazze wano wiiki eri ku Friday nagamba omuyimbi w'ekivulu kimutuga kimukutte amalaka akyetawulizaako kimukwata akyetawulizaako kimukwata ne baŋŋamba tekiriiyo mu bantu ate Zubedah olaba ene business gy'okola olina okuba ne law okitegeera olina olina okuba ne law ate katukole tutya kubanga oluusi ofuna olunaku ngera gwe wekka alikwera ne batajja okimanyi ti nekyo kibeerawo nga tolina yadde competition naye era abantu ne batakola ki ye wano yali muyimbi ki nga balina ebivulu bibiri byakola byonna waliwo yali ku Serena omulala ali ku Sheraton bonna ne bafu bonna bakola ate nga bonna ba mitwalo 15 that is true so olina okuba ne law yali Spice ne kusaasira okitegeera yes omu yali oba ku Sheraton omulala nga ali ku Serena bonna bafuna so olina okuba ne law mweno business kubano bonna ani yasooka okulanga sigwe ani ku show ku Kuleke David ne Goni nze nasooka okulanga nze nasooka okulanga nze kati nze nalanganga leero enkya nendaba ad eyagundi eya dax nendaba nga naye akoze eki nga naye ataddeyo ekivulu ekitulowoozako for a minute awo tugamba you know what I think agenda kukola nange nja kukola tulamuwe engeri gye tulimu bafaani bange n'ababe endaba nga no both the shows kyafaanagana no I really think omanyi bafaani bo bawala bakazi mwe bali abakulu naye nali simanyi nti olina abakazi abakulu abakwagala nabalaba mu kuva 2005 tukuze nabo batyo kitegeera ngeewo wajjidde emyaka giri ewo giwunya oluwunya ngero tuli bakulu kitegeera twali tugamba wabuwala engeri gyayambalamu obuno busireya mama ng'olinayo n'abagomesi okitegeera mbeera nabo bajja naawe bajja bakula nange yes we bakwagala so ekivulu okirina nkina
kirina ekivu n'abasponsa abanene yes webali ate kati nazeemu amaanyi kubanga aba Afrigo bakubidde same venue kati abantu bagenda kujja nga bategeerawo mpolampola era bakikubye nabo the show is just very good yawadde enkuba ate yabatawanyiza enkuba batawanyiza neggwako show netandika era n'abantu ne bakola ki ne bajja abantu twazeemu a bit late but still show yakuteyo yabanza nejjuza ate jjukira ticket eri ku $6,000 ordinary kati omuntu bwatyo ne bwatafuna abantu mbu bangi bajjuziza akafo nenge sente zaabwe osobola oziraba they made their money VIP nejjula nekubako bweta batenabana ba 5 nga bajjudde bati most of the audience was actually VIP. Lwaki wagiyise the royal experience? Because nyagala balaga the king herself obwakabaka bwange manyi ekipisa kabaka. That's what bulijjo obadde tokitulaga? Mbadde nze mbalaga Sindi Byebe Sindi Sanyu mbadde mbalaga kati bwakabaka leero buli mungi kati nobulabe jangu obulabe kwolwo kati ogatulaga bwakabaka ekimpeesa eri erinnya the king herself kyenjagala obbalaga sigo wali ewa nali ewa ng'owuli oli kabaka kati njagala bbalaga lwaki Olasindi nalaba n'Abannakenya bakuwaana bitya ndowooza wandireeseeyo Munnakenya najja natuyimbirako naye n'omutuleeterako n'atuyimbirako kuba bakwagala okufa omanyi oli international naye mbaayo bantu bakwagalira ddala the royal experience olina ba people yes so totidde nedda siti medinyamu nno nnene Sindi kituufu nnene ddala ate eri flat tewali byakwebuzabuza teriimu nti kukkirira yadde kukola ki nnene kituufu nnene eri ab'emmere ne bwe banaagirya space nnene yes bambi wanene ddala stage oba ogikola otya kuba Sindi bannange abantu batajje nga bagenda kwogerera kituufu oddawo nonkirowoozaako si kyakirowoozaako tekigasa kirowoozaako omanyi olulimi lutonzi kati osobola kubeeraawo ng'olowooza ku feria olina okuba ng'olowooza bintu byokka bikutwala mu maaso olowooza birungi byokka era bw'oba ng'onneetoolodde ng'onyumiza sho obutakola nkugoba ng'akuyitaayita naga kingi nze nga ndabanga wano ki kati sinakulaba bw'otambula mu batebo ntambula naye kati n'abafaani abatayagala kubeera mu kamera Jala wale abadde yakafuna gundi betugenda okuvisitinga leero ne mbagana tujje ne gundi tulagala tasagala nenga bazigula teba kuba tebaagala kamera naye wenfuna wa kamera ojja muteeka nenga kyoka abona bwofuje tekuli kayagala kamera so fun no tebaagala kamera kino kyaka kyadde kyogeza abantu natundayo tebo nedda it's not that tables zo tuzitunze but the people don't want tebaya kwera muzi kamera abeeri ewaka bagenda kujja oba tugenda bagenda bakuba show yaabwe gye wafumbirwa eri bakwagala okufa ogenda bakuba show yaabwe bagenda kujja wano bali kujja for this show mbadde manyi ogenda kola extra nga luli wemwakola nedda temulimu extra ku luno manyi saagala zi extra sizaagala omanyi lwaki kuba omutindo gukanyo. You understand? Kati wano okola show nga stage nene badansa bangi okitega nga kyakabi nnyo kati omuntu ekyo kyayagala ewa mu kyalo kye andi bwe mutuuka eri stage tuzitema bitematane bagatema bagizimbawo ejawaawo kati oba asagala gituuma mbu extra agamba bugambi Sindi ajja because otherwise ogamba extra asuubira at least a bit of that kyokka nga most of the time eriyo terina basponsor bagenda kiteekamu sente nga kino yes osaagala ezo zi extra zoono n'omutindo gwa show Sindi buli kimu kitaddemu olugezigezi bannange ennaku zino abayimbi bavaayo nga buli omu agamba bamuloga tebakulogangako obulogo bubeerawo mwebuli mu industry yes for sure naye bakulogako baloga yes ate manyi gundi alimba Grace Nakimera abulogo mwebulikiriya Nesani Brown bonna abantu bavaayo bagamba babaloga gamba bannaye gwe atannalaba ddogo wano ddogo weeriri lingi neŋŋamba gwotera okwogera amazima wali omwana waliwo omwana eyaŋŋambye ani Jovan Luzindo manyi yaŋŋambye yalaba eddogo ng'avuga bw'ati emmotoka ng'alaba empologoma n'agwa mu mwala nga buli wagenda ovuga n'amala omwaka mulamba nga tayinga kibeeramu kisoboka ddala lwaki baba beeroga simanyi hiti
simanyi oluusi hiti oluusi oli just threat nga tonaba yadde naye nga akulaba nti ayinza otufuukira ekizibu n'akuloga nga bukyali naye nga waliwo obulogo mu industry for sure. Bangambye abayimbi abanene mwalina ekintu kye mwatandise bw'olaba mulaba upcoming ajja ng'agenda kufuuka ekizibu nga mumuyita nga mumuwa kolabo nga mumusuula. Nkutegeera. Wakiwuliddeko nakyo? Nkiwulira. Aliwo omwana wano gwe baawadde kolabo. He's no more. Olwa kolabo. Era abayimbi abato bambi mwetegereze nnyo. Mulina okwetegereza industry. Kati babasuula bate kuba nze nadde njagala kutegeera babasuula bate kati wompa kolabo n'engikola ne Cindy mbampa ne Sebbango. Kati ate engwa ntya. Kati ekibeerawo nti owanika ebbango obeera gw'omanyi nti oli wa kabi. But somehow for some reason teri akuyita ku show. For some reason teri abeera nga alina kyakubiseeko. Bayita ono gwewakoze naye kiringa ekintu kiri mu mwoyo mu nsi y'omwoyo n'abeera nga ye yakubika ne bw'otambula ne bw'oyambala otya teri akulaba naye nga hit ogirina byonna obirina naye just tewali promoter nga bw'okoze n'Omega nga tulaba Cindy. Yes nola nti Omega ayimba buli kimu naye ng'olabira biteri amuyita kukola show. They do something like that. Oba just nakujjako your glory ekintu kye bagamba mbu oye Mukama kye yakuwa omukisa gwo just either agubikako bagukujjako. Naye oba nga ne bw'okola just olaba ne music mulungi buli kimu kirungi naye nga career just namugamba banaye omwana yakola kolabo ne gundi teyadda ngulu. Naye nga tolaba nti alwadde oba akoze kati muyimbi nga wali ayimba ennyimba ze naye nga tezikyagenda. Kati mwokokugwa omuyimbi nafuna stress kati mwe stress nayo yingira enjaga. Nawe obulogo bwo mwe buli. Baana tebagenda kwetta bannaaye. Ennyumba yaffe eri mu mbeera ki? Eriwa. Bangamba ozimba nnyumba ndala. Kituufu. Kiki? Tubuulyeko embeera mweri. Etambula. Yafunye ssente. Guno omwaka gugwo. Agane yagambye Zubedah about that house. Gwe ebintu obijjawa. Nzemba ne bwino Cindy. Owa. Ababoda. Toba buli stage ya muyimbi ninako ababoda nga mikwano gyange. Kale lwe ndiddamu okukyala site eno ndaba boda nja mugoba. Kubanga kirabika otuteekako abantu. Nedda. Naye webale kuzimba nju ndala. Abatadde bakwogerera nnyo. Nje ennyumba gye wazimba. Mwe muli mwenna n'omusajja. Kiki ekibi? Wakiwonye. Ekinakyo wakiwonye. Kibanga kituufu ki ekibi? Okuba n'omusajja abantu tebakyagala ekyo. Tebakyagala. Baagala nga gwali mu y'omusajja. Naye era naye baga gwagizimba. Ekyene endala. Endala. Naye kyemukola Mr. Okuyo. Baagala kulemesa bufumbo ne tovaayo. Nganye. Njukira oli wampeta si tuli bakulwanira bufumbo obwo. Ate munaye n'omusajja mumulaba. Oli wampeta. Kusobola kumala gamufeezinga mulaba. Omusajja muwanvu buddugavu. Mulungi alina ekirevu. Okitegeera. Osobola kumala ate si wa kamera bino byokwemolera ku TikTok. Ate ennaku zino nga takyalimu yadde. Yatukoowaga mwagaffe. Twetwala ne twekomentingisa. Twefula abamumanyi nnyo. Mwaga kumujja kumulamwa. Zana oba gwe wamugana kamera. Kyalina kimanyi. Kati sayagala kubeeramu mmwe ate mumujje ku. Olina okwamugana kamera. Sa nyumba yaffe eri mu mbeera ki? Etambula. Anayanga ennyumba nnene. Etambula. Kati eri ogenda vaayo. Ewa. Gyendi kati. Yes. Oyingire egenda. Empozi lwaki togivaako? Njagala tusanyuke bannange. Twala tusanyuke nga bakwogerera. Kituufu banjagala basigale nga akuwa abaana obakuze nti ojja mukuba. Mujja wange. Sirina mujja wange. Sindi mukwano. Ndeka. Wama mujja wetu kitegeeza mbu co-wife. Like a co-wife? Yes. I don't have a co-wife. You have. No, I don't have a co-wife. No. No, sweetie, I don't have a co-wife. What's your name? Yoko, I do not have a co-wife. Bannange baŋŋamba kye wamukola. No, sweetie. Akasimu kaali aka n'omugamba ddamu. Mbuki. Tondeetera.
No mugamba bring the kids to me. I don't want that kajanja. Nangamba whoa. Wow. She's a mteso girl. Never nange. Cindy. No. Nza buli wemba na imana ebyama sinako bisune. Natamanyi bisookera eno wange. Nedda sirina bayi. Lwakuba bambimba n'emmizi naye 10 ebyama bye. Sina gye mbyogera. Neyanza nnyo bannange. Bambi mbikukumidde. Nga neesiimye. Nkukumidde ebyama byo. Ate nga nina omumwa. Nkukumidde ebyama byo. Ekyo si kituufu. Si kituufu. No. Naira. Tekiriyo. Bw'aba gyali ajja ayogere. Abangamba wamugaana kamera. Sirina mulemesa ntya kamera. Ngenda mulemesa ntya nti abamuli bonna mbekutte bwe bati. Akutya. Antya nja mukola ki? Mbwa amusuubiza omuwaamu. Njukira oluyi. Lujjanga kyekango. Nedda tekiriyo. Tekiriyo ebigambo by'abantu. Abantu bakwogeredde ebigambo Cindy. Nze ate wabangamba omusajja teyateeka mu mukolo yadde ennusu eki. Yadde 10. Byonna nga pressure tukulaba weewanise bwoti tugamba lubuto nga batugamba si lubuto. Sente ziganye okuva ewa sale tannateekako mba ate sale amanyi olwamukko. Asindika ku ddidde. Ani oyo amumanyi nnyo. Abaabimpa nga baŋŋamba wallahi gupiisa oli. Teyasindika sente. Teyasindika naye mbu yasindika kulasinga weekyayo mu mutima gugenda kuvaamu. Kwe kuteekawo emmere yasaanira n'ogamba gundi n'omugamba yita abantu abasonotono tetulina sente kasaba famire we bali bajja kitegeera anti nga sente jjukira mbu Sale yali agambye okuteekamu sente mu mukolo gwo Sale nga anko wange ani jjukira bangaawo okuba luseke olinga ntya naawe okuba bagagga luseke Obina bitinga babyogera nga balina ku proof yadde n'akatono bwe kati n'alisiimye nnyo. Amatooza baba ne proof. N'alisiimye nnyo. Baakwogerera. N'ekirungi nti gwaggwa. Gwaggwa. Era kati tuli kwetegekera show kati. Kati ye shegenda kuggwa. Kyonna gye kiri nga 29 next week no Friday. Next week Friday naye. Kyonna gye kiri nga 29. Oyina ebyuma. Shanina. Ani agenda okukuba. Ani otegeza ki nina bandi nze nganze just nyongeddeko benyongera bano aba production Talent Africa levels by levels yakuwadde byabwerere nedda twaliza mu bya bitya bangambye omuntu wammwe nedda Talent Africa of course but ebyuma bya bay ebintu bya bay bangayinza bisasula you can pay the man have to pay because you know it takes money for all that stuff to come bagenda yimba bajja kuyitawo bambi kati maddamu okunyumya ne Lilian yatwogera amanyi bangamba mwali munyumya ne gundi yekka Jackie nani ne Jackie I'm closer to Jackie not for any reason but sometimes I feel like anetaga because in a moment je alimu ali atya ye kati ali nyumyako naye ng'aseka kati yatandika okuseka anyumya akola biki ali okay attention telera bulungi she actually looks really good kati bambi bali munnange Jackie subira ali muddemo kutegeera but ali okay ali kudda ate atanze n'okola live shows mpola azemu gali amazina ge bulungi nnyo no n'amaanyi ge gakomyewo kati kyatwala ebbanga amaanyi bambi yes bambi kwe kumusemberera ennyo ne mulowooza mbu ate Lilian simwagala Lilian yali tanneetaaga but somehow I always felt like Jackie anneetaaga because of yes anti baagamba nti oli temukolagana bannange tokanga shows tuzikola kyokka naye ne baŋŋamba mbu wali nga ovaamu ye yasinga okuteekako amaanyi ne ng'abanna abantu boogera muntu alabye naye like wabimanyiira ebigambo kati yes nabimanyira bana edda nga binkola bubi okubulira ekituufu edda nga binkola bubi naddala nga nakatandikeyo nga nvudde mu blue 3 emyaka gyange egyasooka 2 nange nafuna ku depression eyo yes nga buli oba ogole owulira ofa nga kinnuma bambi naddala wali twalina red paper nga bawandika amawulire nga tewali any truth nothing just as you said ate nga abantu balitwala yes nga balitwala because people then didn't know nti omuntu asobola okujja ku media n'alimba bali balooze kiri mu mpapula kiba kituufu ne mama wange bwe yali amanyi mpaka bwe kyabeera ku nze at first yali andi bayinza okwogerako olumu ng'ali awo naawe nagayinga obadde wano yasade bikinga nga naye yaliwo naye ne bagamba yakola bwati yasula ne guntima yagenda nga twaliwo ne mami nga yaliwo
awo yatandika okutegeera nti omuntu asobola kuwandika ebifo mu gundi mu mawulire. Yes. So byabeerawo. Tulange sho. Simanyi ofukamira okuyita abawagizi. Nedda. Mbadde mmanyi nti tokikola n'onzita. Nedda. Oba bajja bajje Sindi kyokozeeko okikoze. Okwewombeka manyi okwewombeka naye ne boteewombeka Sindi abantu bajje. Music omubawadde buli kimu okikoze. Situufu byonna mbikoze bannange mujje. Mmeka. Tickets za ordinary 20,000 nga bulijjo. Bino byakuvumisizza nabyo. Olibadde mu layisi. Sina buzibu mundekereyo yenze. Oli wa layisi. Kituufu. 20,000 ordinary. 50,000 ebeera VIP naye bw'ogigula ku Airtel ya mitwalo 4 eri ku discount. Nagirabye bagisaze. Yes. And then table ey'abantu 8 egirako drink eri ya million 3. Naye ku tebaawo abantu banaalya. Oh yes. Abatebo ennaku zino banyiivu. Balina ekyejo. Bagamba tebabawa mmere. Emmere nno gyeri ate twafunye the same person eyakoze ku Afrigo show yagenda okukola naffe. Ku mmere n'ebyokulya gyebiri byonna gyebiri nga walabe bakoze ku Afrigo because everything was there. Naffe package yennyini gye tuli okuleeta. So bannange tubayita mujje nga 29 ku Meridian Grounds mitwalo 2 emitwalo 5 bw'ogigula ku Airtel yena emmeeza ya million 3. Abagagga tusaba muyite Sindi mumuguleko ku table. Mwagenze ew'omugagga Hajati Namyalo namulabye nno akukolera challenge wajabye ne challenge nno bane ya Hajati Namyalo tujja nga bwe wasimya akayimba akakoze challenge n'akola ne what era mujja tulaba nino tuukayo kano kasimye yasimye genda yokko ye mugagga kyomulala awo ne agiwa kyatandika okwogera ebintu by'ekisiru agambye ekize sikiwulira. Ayagala bintu by'ekisiru. Agibireke banaye tomunyiiza. Zanina ebyama bya Sindi. Mama Fina tujja. Yeah, we made connection so tugenda. Waliwo n'omugagga ye Masiko. Wamulabyeko. Agula tebozi na waliwo we nalaba ng'agula tebozi oba 5 mulundi gumu. Ono mbawo n'omuyimbi n'abasumba. Yoyo n'abasumba. Omunoonye. Agula tables. Totaliza muntu yenna buli muntu mugende kagula table. Aba Victoria University baguzeeko. Yes, baguze. Jujjukira bali ku sponsor bali part of the sponsorship. Balina sente ze batadde mu kivulu. Kivulu kiri ku sold out. Yes, tusiima yo tusiimira sold out. Mwena ba sponsor baffe, thank you so much. Mwebale nnyo. Kino tekyali sobose nga temuliko naddala mwe bafaani. Mwebale bambi. Ne Zubedah, thank you. Kale mukwano mbadde manyi togenda ku neighbor zaako Cinderella baby. Nga tonnampita kuntwalako out. Neyanziza nnyo katumale ekivulu. Kutwale out. Twaga kulaga. Yo banjagala genda wa. Nja kubuulira soko mala ekivulu kuba kati kikya tuli mu kubala sene era bali ku munyanga ngamba yimbi ayingiza meka nonde ekifo sinza kuchenalaba mu kifo so banaye katuberekereze tubalinze nga 29 tabugana mu kuleka David wali ku Millennium Grounds otegeera olimala okujjuza Millennium abamu tubasukumeko eri yes natuke tujuze Millennium yes so banaye bye kaba mala okunjo kyayo age simanyi na bye yayimba nze kuleka David nze kuleka nti naba akolene ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.